Yes, olutimbe olw'emirembe Salamu TV kwoli era kwokyali. Programu omukeze Ensonga Semasonga. It's a Tuesday. Lunaku olwokubiri tubeera ne munnamateeka Ajati Farida Kyomuhangi okuva mu Human Rights Center Uganda. Bannaffe bano kyekitongole ekyobwannakyewa kitakabanira eddembe ly'obuntu ery'obwebange. Olwaleero munnaffe kye tuliko twagala kulaba waliwo ekigambo obuyinza okubeera mu bantu, abantu okuba n'obuyinza. Twagala tukakase kituufu ddembe lyaffe okuba n'obuyinza, naye tubulina. Kye twagala okwebuuza tulabe embeera nga bwero. Olwaleero ne munnamateeka Hajati. Wanji. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa okulaba. Nze nsinze ssebo. Oli otya? Nze ndi ssebo. Tubulaŋŋanye. Era naye Katonda mulungi. Tuzeemu ne tusinkana. Ne tusinkana. Amiina. Kale bwe tuli bwetti olwaleero nsaba ombulize kuba tulaba amakya ga leero ate tweyongereyo. Abatulaba abakedde abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Mwebale kubanga mwakedde ne mwekumira ku Salamu TV ate mwena mbatumidde nnyo. Amiina. Enkuba yatandise. Twasanyuse ffe abalimi twasanyuse. Oli mulimi? Essebo. Olima ki? Tondeeteranga ku byolimi. Weeyagaliza wekka. Nja kuleeta ssebo. Kati olulimisa ki? Lumondi wange abadde atandise okukala. Dayira. Nga siraba ogenda mu kyalo olimayo ddi? Olimisa ssente? Naku zino ssente. Olowooza kulima kukwata nkumbi kulima? Tugenda tukulaakulana. Yinza okuba nga n'essaawa zino ndi mu kulima. Era n'essaawa zino ndi mu kulima ssebo. Oli ku nkumbi? Yes, ssebo. So mwasanyuse ng'enkuba yazze. Naye tulina era akantu ke tunafuyemu naddala mu byobulimi. Eggwanga lyongera kugamba nti tuli ku bya bulimi kwe tuyimiridde, naye ndaba tukyali banafu. Juzi baali bawozesa abaawa bannayuganda ensigo enfu, wabiraba. Bwe tuka ku ssalina eri abannayuganda obutabaagaliza, lowooza tuba tulagawa. Omanyi Uganda yo nga Uganda erina ekizibu kinene nnyo. Kinene nnyo nti buli system eyandibadde etuusa ku bannayuganda kye beetaaga ng'otwaliddemu naffe abalimi yonna nfu. Yagaana ekyakyankalayo. Ebituli bigenda ate oluusi oba olowooza nti bano oluusi banaalongoosaako neera ne bifa. Naye kati ng'ekyo eky'okubeera nga abalimi mu kifo ky'okubeera nga babatunuddemu ekinaabakulaakulanya ate ne bakizanyiramu nalaba oli mu kakiiko ka Parliament gagamba nti twaderivalinga naye tebasayininga. Can you imagine? Ate ng'ali siriyasi. Twaderivalinga tebasayininga. Ate ng'ali siriyasi. Can you deliver omuntu n'atasayininga nga batuleetera wano just ebbaluwa evudde bweru ng'olina okusayininga somewhere? Olina ate buli omu akimanyi. Ekintu kya ssente. Naye eggwanga lino balizanyiddemu nnyo naye kati of course nga ffe ng'abanoonyereza researchers kiki ekirina okukolebwa? Kiki? Twetaagayo abannayuganda abalina omutima kubanga waliwo obuzibu obuliwo nti emitendera gyonna kuva wansi makati waggulu obuzibu weebuli. Makati awo buli wamu weebuli. Wetaaga kuvayo bannayuganda abamu kubanga oluusi ebintu bibanga tebigenda bulungi naye ng'essuubi lisigalayo oluusi omunnayuganda n'avaayo n'abalaga ekintu nga bwe kirina okutambula. Ate ye gwe munyiga mu kifo ky'okukola ki? Anti kati awo naawe obuzibu bwe buli. Hajati juzi mukulu minisita w'ebyensimbi yatugambye nti eggwanga teririna wadde 10 tugenda kwewola ssente tusasule emisaala gy'abakozi. Oli researcher tutuuse ku bwavu okubanga tuli bankuseera okwewola tusasula amabanja g'abakozi oba n'emisaala gy'abakozi ba gavumenti. Kati awo olabira nti obuzibu obuli mu structures system zaffe bweyongera okukaluba. Ate ekizibu ekirala ekiriwo nti ebbanga erigenze nga litambula ebintu bino tugenze nga tubirekera bannabyabufuzi. Politician bawambye buli kimu. Nenga naffe bannayuganda tulina okukyenyigiramu
kyova olaba kale akagamba nti obuyinza muli bumufe naye twabusuula eri twabuvaako ne tubibalekera oluusi twandibadde nekyetukyusaako bannange kubanga ekintu abantu bonna betuwadde obuyinza tewali abufaako bagamba impunity levels buli omu waliwo yakozesa ekigambo mbutama egenda buli omu omwasikazawe asikamu kaalya it's like buli omu alabira ddala nze nfunyeemu kaki ngende nako naye ekyo kivaawa ku bwongo bwaffe engeri gye tubuseetinzeemu kubanga si nti kukola nnyo ofunemu kuyiiya ofune nawe kofunayo nga ng'obudde buta oveeyo nekovaayo nako naye eyo attitude mbi kubanga eyo yeza wansi eggwanga lika naye sinaba kuwulirako omuntu avaayo natulaga nti ekintu kijja kukyuka tukyenyigiremu kyova olaba abantu ffe ng'abantu tulina okuvaayo twekolemu omulimu kyetutamanyi kyetulina okumanya omanye oluusi oyinza okugamba nti ffe ng'abantu kweri tuyinza kukyusa kikweno embeera enzibe ennyo oyinza okugamba n'ogamba katubireke byafudde ng'olaba tewali ssuubi yakubaako nakyemukyusa nga tewali ssuubi nga tolina bw'otandikira ate ekyo kibi kyetaaga tusigale nga tugamba nti ffe abantu singa twekolamu omulimu tusobola okubaako nekyetukola kubanga ne bw'olaba mu history ebigenze nga bikyuka ennyo abantu balina engeri gye banyigirizibwa ne batuuka ekiseera ne babeera nga batuuse ku kisenge ne balyoka bajjukira nti tulina okukola bwe tuti awo ennyini we tulaga lunaku olwaleero ddala kituufu buyinza buli gye tuli ffe ng'abantu sebo constitution semateeka yaffe ebutuwa semateeka atuwa obuyinza esebo okubeera nabwo esebo kanyiriri ki semateeka yes omanye no semateeka ya 1995 myaka emeka egiyiseeko 1995 Shafika oye myaka egiba emeka singa gavumenti yenyigiramu netusomesa singa buli munnayuganda amanye no semateeka singa sawa zino tugamba nti semateeka eno ngeri gye tugitegeera tugikozese bwe tuti tukole bwe tuti kana akanyirira akasooka chapter 1 akawaira akasooka article 1 chapter 1 article 1 kagamba sovereignty of the people amaanyi mu bantu amaanyi mu bantu like sovereignty simanyi bwe nkivunula directly mu Luganda naye kwe kubeera nga ekitole ekimu abantu nga beekutte ekitole ekimu abantu abali obumu sovereignty of the people mwe muli amaanyi kasooka kagamba all power belongs to the people who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution obuyinza amaanyi kirala kiwa ekigambo ky'Oluganda ekyogera ku power obuyinza amaanyi biri mu bantu abalina okubikozeseza nga bakozeseza eno semateeka who shall exercise this in accordance with this constitution lwaki kino ekintu kikulu lwaki kyekisookebwako obuyinza mu bantu abantu kubanga be balina obuyinza gwe mulamwa omukulu nnyo mu nkola ya demokrasiya omulamwa omukulu mu nkola ya demokrasiya yes kwe kubanga abantu be balina obuyinza jjukira wano mu Uganda tuli mu nkola ya kisebo demokrasiya ya demokrasiya bwe bagamba bwe kiri ojjukira bwe kirina okuba sebo Abraham Lincoln ya defining a democracy okajjukira government of the people for the people by the people okiraba people for the people by the people yes kati olaba abantu be basinga
gwe mulamwa ogusinga mu nkola ya demokrasiya. Meaning kitegeeza nti obuyinza bwonna ku buli kyonna ekitambula mu maaso. Kyova olaba ntera nnyo okugamba abantu nti eno ensonga gye nyigiremu, eno ensonga ekukwatako, eno ensonga nkulu nnyo. Togirekera babyabufuzi. Tya oyo mubaka wa parliament twamutuma atutegerere buli kimu. Kubanga mu nkola eno gye tulimu mu Uganda emirimu gyonna egitambula gavumenti eriwo obuyinza babujja mu ffe abantu. Abakulembeze bonna ffe tubalonda ffe ng'abantu. Meaning bwe tuba tubalonze mukola ku lwaffe si ku lwammwe. Meaning eno enkola eyakubeera nga obuyinza buli mu bantu. Abantu abakola abali mu bifo eby'obuyinza kubeera nga balina service delivery bandibadde babeera accountable to the people. Bandibadde babeera nga bamanyi nti baboosi baabwe, bakulu baabwe, bakama baabwe be baki? Be bantu. Kubanga amaanyi gye gava. Obuyinza balina. Obuyinza balina. Obuyinza twandibadde tubuyina. Semateeka ebutuwa naye tubukozeseza tutya. Ekitegeeza tetumanyi nkozesa ya buyinza. Semateeka bwatuwa. Semateeka bwatuwa. Obutamanya bubutikidde eggwanga. Kati waliwo akawaayiro akaddako akokubiri. Yes. Without limiting the effect of clause 1 of this article, all authority in the state emanates from the people of Uganda, and the people shall be governed through their will and consent. Kagamba nga tekateeko kiri ekisoose. All authority. Bino ebitongole byonna. Ebitongole bya gavumenti. Oyogera ku arms za gavumenti 3. Executive, legislature, judiciary. Legislature ye parliament. Judiciary. Ebyo ebitongole ebikulu ebya gavumenti. Amaanyi gava eno mu bantu ate bandibadde bakola emirimu gyabwe nga babeera nga bajjukira nti asembayo. Authority in the state emanates from the people of Uganda, and the people shall be governed through their will and consent. Meaning obuyinza bwonna bujja kubanga buva muki mu bantu. Cabinet oba executive si kye kitebe ekikulu mu ggwanga. Mukulu waakyo abantu be bamulonda. Meaning obuyinza bwakozesa bwonna buvudde muki mu bantu. Waba atambuza emirimu gyonna yandibadde ajjukira nti abeera alina okuba nga ali accountable ku bantu. Ti abantu bajja kumbala be bantuma mbakoledde ki. Yes. Kati ekyo constitution kyeyogera ekigenda mu maaso kyekirala. Ate awo bwe buzibu bwe buva nti constitution eyogera kino, semateeka etuwa kino, naye ekiteekebwa mu nkola kirala. Kati awo obuzibu bwe buli. Meaning tulina okufuna turn around. Tulina okufuna wake up call. Tuzuukuke. Tulina okuzuukuka. Tulina okufuna realization etulaga nti obuyinza actually buva ki mu bantu. Waliwo ebiseera ebimu abantu we bavuddeyo ne balaga nti actually obuyinza tubuyina. Yes. Oba mu bugenderevu oba nga si mu bugenderevu. Naye of course kati ngaffe wano mu Uganda entambula gye tugenze tutambulamu ebyobufuzi system zaffe zonna wabaddewo ebbanga ddene nga waliwo okumalamu abantu amaanyi, okubeera nga policies tezitambuza bintu nga bwe byandibadde. Kwegamba nosanga ngati ng'obwavu bungi. Kwegamba kati ng'omuntu ebizibu alina bingi. Biyitirivu bisinga n'enfuna ye gy'afunamu. Kati okumulowoozeza nti kati gwe manya nti obuyinza buva ku ggwe. Njavu wadde. Embeera tezitambula bulungi obuyinza mbulina buliwa.
olw'embeera embeera emunyigiriza n'atuuka okulowooza nti obuyinza tebuliiwo si bubwe tabulina naddala mu nsi ng'ezaffe eza semazinga Africa ezikyakulaakulana abantu baavu nnyo ebizibu bingi ate n'enkola mu gavumenti gyegenda ng'etambuza emirimu nga avaayo ayogera gwe balina okusirisa avaayo ayogera ennyo bamutuuma amanya kati ngaffe abali mu bitongole ebyobwannakyewa abatakabanira eddembe lyaffe ovaayo n'oyogera ennyo bagamba oyo yafuuka wa opposition ovaayo n'oyogera ennyo bagamba oyo akolera abazungu abamuwadde ssente abali mu kuleeta imperialistic tendency kwegamba kize nga abantu babeera nga bagwamu amaanyi naye kati okusoma kino ekintu kyandibadde kituzaamu amaanyi kubanga nze nnyina essuubi nti abantu kiyinza okutwala ekiseera ekiwanvuko naye nga ekiseera kijja kutuuka abantu ffenna nga amaanyi tugewula kubanga nze mmanyi nti amaanyi nandibadde nga yina nandibadde nga ngakozesa okukyusa naye nga nze nga bw'omu sisobola kukyusa kinene ate n'abantu bangi naawe nga bw'omu n'omuntu bw'omu naye singa tugenda nga turealizinga nga tusoma nga twetegereza nga tuvaayo nga tutegeera nti zino ensonga zitukwatako kubanga obuyinza buli mu ffe nga buli kiba kigenda mu maaso obeera nga kirinamu interest n'obeera nga naawe oyagala contributinga kubanga buli kimu kitukwatako ate kano kalaze nti ffe abalina obuyinza ffe tulina obuyinza bwaffe buyinza si bwa bannabyabufuzi bapolitician kuba gwe omuteekayo kati obuyinza bulina kuba bubwo programu omukeeze ensonga semasonga mwetuli ndine Hajjati Farida kyomuhanji munnamateeka omukyalo ono bebamu ku batakabanzi b'eddembe lyaffe ery'obwebange tutunuulidde obuyinza mu bantu ddala tubulina tusobola okukeera enkya nga ebintu bino bikyuse oba naffe tulemalidde ku bannabyabufuzi tubayambeko bamale kukyusa mu kulembeze tulyoke tufuna obuyinza oba weebuli tusobola obukozesa ekitono ekyo ne tukifuna kale tugenda kuwumulamu katono bwe tukoma ate twongere okutunira ensonga nnyingi nnyo. Good morning. Kale kulika nnyo mukuwumulamu olutimbe kwokyaliro olw'emirembe Salamu TV programu omukeeze ensonga semasonga mwe tuli twongera okwebaza bannaffe naddala abatuula era njagala nnyo okwebaza abantu kati abatandise okuga nti baneemwebale waliwo omukyala omuyita Hajjati Zubeda mu Ndeeba mbadde mu kitundu kyaffe ekisooka we nabadde nina okumugambira munnamateeka ono Farida nti Hajjati Zubeda mu Ndeeba ayinana n'abaana be basoma amateeka naye agamba nti ekintu muli ate ky'omuzizaamu essuubi kwe kumanya nti si kino kulinda kuwoza misango wabula osobola okusalawo n'okola ekintu n'agamba weebale kukola research ate weebale kwewaayo kusomesa semateeka. Hajjati Zubeda weebale nnyo maama weebalire ddala kuba mmanyi nti buli ssaawa wasalawo olaba ffe paka Hajjati wetugende mu kuwumulamu nga tutunuulidde nti mu butuufu bwe mubanga musazeewo nga muli bumu musobola okubaako ne ekintu kyonna ekyenjawulo kye muteekawo obuyinza buba nga buli mu ffe. Lunaku lwa jjuuzi nakibiina Secretary General NRM bagobye abantu abakozi abali mu bina 400 wano bano tebamanyi ddembe lyabwe buyinza tebalina kiki babafuumudde babagambye mumugende nammwe eri naye alina ke yayongeddeko
yayongeddeko nti kati lwakuba tetulina misaala kakati tugira tubayimiriza naye nga tujja kubanoonyeza emirimu mu bitundu ebirala basobole okubeera bambasada basobole okukola awalala okuweereza awalala kati nengamba ekyo yayongerako kyaki nange ndaba bw'oba osalawo akyovulaba beeyuza n'ettango doyi bw'oba osazeewo okukola kintu leka ate okusibirawo omuntu tiasigaze essuubi ly'okuba nti ojja munoonyeza omulimu kati balina eddembe lyabwe abantu be bagobye omanyi mu mbeera ey'okukola wabeerawo employer ne employee n'okuba gwe omukozi ne mukamaawo mubeera n'entambula gye mutambuzamu emirimu muyinza okuba mulina contract naye nga employer asobola okutaminatinga contract oba oli asobola okutaminatinga meaning yatambulidde mu mateeka tasobola kubanga yazzukuse n'agamba mbagobye wababanga baali balina contract neziggwako ne bweba tenaggwako mubeera mu close ekulaga nti naawe omukozesa osobola okutaminatinga nange akukozesebwa nsobola okutaminatinga waddembe nalyo ddembe naye the big picture nti ekibiina ekiri mu buyinza kyekirina obuyinza amaanyi essente n'ebirala nti ekibiina ekitwala gavumenti yaffe mu maaso tekirina misaala kifaananyi ki kyofuna gwali eyo tekibiina tekirina misaala jjukira waliwo kewasose nako n'ogamba ne gavumenti yennyini yavaayo negamba tetulina ssente tetugenda kwewola honestly kati of course ffe nze nkola mu kibiina kya bwannakyewa nze ensonga tuba tulina okuzaanalizinga kubanga ye context gye tukoleramu naye naawe omuntu wa bulijjo wa wansi ng'ensonga bwe zityo ng'ebintu bwebyo bigenda mu maaso kiwa ki ekyokulowooza mulina omanya nti no kankyuse obwongo bwange ndowooze ku kino ndowooza ki gy'oba nayo kubanga kiba kikulaga nti waliwo ekitagenda bulungi kiba kikulaga nti waliwo ekitali kituufu either mu byenfuna either mu byokupulaninga either mu byokutambuza emirimu mu maaso kati bano abantu emirimu gye babadde bakola ani agenda ogikola oba gyavuddeko kyekyo tangodo ekyagamba nti ababadde bennina ababibiri mu 100 mu electoral commission ey'ekibiina bajja kusigala nga bakola kubanga tuyina by elections tuyina LC elections n'ebirala lwaki ogamba nti bonna ogobye bugobi lufaaya kubanga buli kitongole buli kibiina nze nva mu kitongole kya bwannakyewa naye ne gavumenti tulina ne national development plan ya myaka 5 ne kibiina kya NRM nsuubiza kirina manifesto oba kirina plan gye kitambuza ya myaka oba 5 oba 10 na wano nga Salam TV muina plan gye mutambuza myaka 5 naffe tulina plan yaffe ya myaka 3 muba mwaji planningira nga buli kimu mukitadde in perspective muina assumptions muina budget muina sources of income buli kimu planning kati kino ekigenda mu maaso kino planning yenzibu sources zeziganye emirimu kwegamba oba olowooza ebintu bingi kubanga buli kimu ne gavumenti erina plan okiraba kiba kiraga nti waliwo ekitali kituufu waliwo ekikyamu naye hajati bw'omala okugoba abantu bina n'oyogera ekigambo ekyo nti tewali ssente n'okola pata eri mu kawumbi k'ensimbi kifaananyi ki ky'oba otadde mu bantu baba balina obuyinza anti kati awo bwe buzibu bakoze pate yebaza abantu ogikwatako bwetyo bwe tuli ku nsonga yaffe kwe tuli ey'obuyinza mu bantu waliwo abantu abavaayo n'agamba nti kanjogere kanzuukuse abantu mbazibule amaaso bantu badde beebase they are sleeping bano tebalina ddembe lyabwe oba balina eddembe lyabwe okwogerako ku kintu oba okuzuukusa munnayuganda ssebo balina eddembe kati ffe naffe nga ffe bannakyewa mwotutwalira ssebo
tuyina eddembe naye nti babanyiga anti kati awo bwe buzibu buzibuliwa babanyiga omanyi tubadde tulina endowooza gye twogeramu nti problem eri nti government misunderstanding of the work of NGOs nga tugamba government te appreciatinga mirimu gyammwe naye ne tugenda okuzuula nti government egimanyi bulungi egitegera bulungi naye tekyetaaga mu kiseera ekyo egimanyi mugikola kati yo ekubayo mugongo teyagala kumanya saawa eyo ate kati waliwo n'ekirala wobanga otambuza emirimu nga katugambe okoze ki waliwo awatali mazzi otaddeko nayikondo awo gavumenti ejja kuba mu ngalo eyaniriza ekyo ekyaniriza ekya nayikondo naye singa ogamba abo abantu abatalina nayikondo nti temulina nayikondo lwakuba abakulembeze bamwe be maatuma tebakola mirimu gye bandibadde bakola tebafuddeeyo woyogera bwotyo awo wewali obuzibu bo baagala action si bigambo baagala olagewo kyolagawo nti Farida jangu baako ne woteeka taapu oba omudumo gw'amazzi oba nayikondo yonna oba mulungi tebaagala azuukusa abantu bagende eri babanje nga bwe najja nekugamba wine wali olinawo emitwalo G3 genda owebangize kati ekyo oli gwoba osikumidde ono aba takyagala naye bw'ojja n'okwata emitwalo 3 n'ogiwoona ye kyayaniriza ate n'ekirala singa abantu obawa nayikondo n'obeera nga gavumenti ekisanyukidde naye enkeera bwonna ogendayo nga balinayo omukolo ne bakwaniriza bulungi okusinga bwe baaniriza gavumenti awo nawo tebakyagala kati kwegamba embeera yonna ensukusa munnayuganda ave mu abeere nga agenda mu eyo endowooza yokugamba nti hold them accountable bateeke ku nninga banyonyole lwaki kino tekigenda bulungi lwaki kino tekitambula bulungi oba obajjukize nti bayira obuyinza mbuyina n'eddembe ndiyina temunsirisa awo wewali obuzibu naye singa oba okola ki otaddewo nayikondo n'ogenda abantu ne basigala nga batambuza emirimu nga tobajjukiza nti bano abantu abakulembeze bamwe kino nkikoze naye abantu abalina okukikola ye gundi ne gundi ne gundi bemwasindikayo bandibadde bakola bwe bati ne bwe bati kubanga ddembe lyammwe balina okubatuusaako ate obuyinza buli bumwe kwegamba nolaba nti waliwo deliberate effort ninga oba waliwo kaweefube ey'okukuumira abantu mu butamanya waliwo kaweefube w'okukuumira abantu mu butamanya babe nga tebamanyi mu nkola ng'eyo okulaga nti wobawe ekintu bawe osirike babe waliwo enjogera egamba mbu teach someone to fish somesa omuntu okuvuba abeere nga afuna ekinene okusinga lw'omuwa ekyennyanja ekimu somesa omuntu okudemandinga accountability somesa omuntu okumanya nti wamaanyi somesa omuntu kumanya nti mweno system gye tulimu obuyinza buva ku ye so that we bakomawo kubanga jjukira bibeera routine actually by the way mu system eno ne babanga tebakomyewo nti mu bulinde obululu muyinza okutuuka ekisa ne mugamba ono omukulembeze waffe abeereyo oba ne mugamba ono omukulembeze waffe tatukoledde mumuyiteyo musobola kubanga obuyinza buli mumwe ne mugamba nti segirinya oba munyagwa twamutuma okukola kino naye asirise nnyo tetulabawo kikyukamu aveeyo ne mukuŋŋaanya emikono n'avaayo naye kati awo obuyinza woobulabira nti omuntu wa bulijjo ategedde nti alina obuyinza ate asobola obukozesa twalaba
abantu mu ggwanga lya Misiri oba Egypt nga bagoba omukulembeze w'eggwanga. Amaanyi bo ne batulaga nti gali mu bo. Mu Uganda olunaku lusobola okukya bannayuganda nga bategedde nti amaanyi gali gye bali oba baggwamu essuubi. Nze nyina essuubi nti kisoboka. Nti kisoboka. Of course kati embeera eriwo saawa eno abantu abamu bagenda nga baggwamu essuubi. Kubanga omuntu eyasuze enjala olunaku olwaleero nga yasuze enjala ng'ali wano alabamu ngamba nti obuyinza buli mu ggwe nti obuyinza muli mu ffe akyawa mu ggwe amugamba gamba olaba omuntu bw'atulimba okiraba olw'embeera kati naye singa omugamba nti embeera eno ogirimu lwaki lwakuba omukulembeze lwakuba sisitemu eyandibadde eyambako tekola lwakuba ebiterebwako byonna bigobye obwavu tebikoze bulungi lwakuba ensonga bwezi ne bwezi tezigonjolwa lwakuba corruption eyitiridde obungi kyovudde oli mu bwavu kyevudde tuli muki mu bwavu ffenna kubanga ffenna tetuli bagaga ekiri awo kubanga ne reports we ziraga nti corruption gundi poverty bantu batono nnyo abeeyagala kwegamba olw'embeera eyo naye embeera eyo yokka eyinza okunyigiriza n'ogamba n'ekiki kino kati ng'aba mu Misiri embeera yatuuka ne bagamba ne banyigiriza ne bagaana edda Mubaraka tuviire gundi tuviire naye tetwandituuse ku ekyo twandivuddeyo oba ne tubeera nga tufuna that awakening ne tubeera nga tuli systematic mu nkola gye tukolamu kubanga ab'enkola gye baakolamu teyali nnungi n'ekituuka ne kibaawo lwambeera bontu nga mulimu ekimu gamba no kola kino embeera egaana lwambeera naye singa tubeera nga kuva kati ngaffe abatono abasomyeko abali ku Salamu TV nti obuyinza buli mu ffe neweeyongera okwagala okumanya naye obuyinza buli mu ffe kitegeeza nange omwavu nange atalina kayina nange LC tanfanako tamanyi nejjukira LC gwe wamuwa obuyinza gwe wennyini gwe wamulonda n'omuteekayo kwegamba kitwala ebbanga kitwala ebiseera kitwala n'obudde kubanga omuntu okubeera nga amanya omanyi waliwo oluusi okumanya naye nga tokitaddeeko mwoyo obanga tokitaddeeko mutima nnyo naye n'okitegeera kubanga kati singa wabaawo kaweefube saawa eno manya nti nandibadde njenyigiramu kubanga chance eyo wesitagikozesa eyitawo ebeegenze ate nga eno demokrasiya gye tulimu system gye tulimu obuyinza buli mu ffe naye lwambeera bali systems zitulaga nti as if tetulina buyinza naye tubuyina ate nga kisoboka so nze nyina essuubi nti singa w'osomayo akatini n'okayiga okateekako omwoyo n'obeera nga osobola okateeka mu nkola chance weebeerawo n'otandika n'okuquestioninga n'okutandika okubeera nga wenyigira ku bintu ebimu kubanga bayita enkiiko ku kyalo nze ngenda kulima oba ngenda kukola mirimu gyange sibiriiko naye nga eyo chance woba ogiluzingidde okukola ki okwenyigira mu nsonga so kintu kikulu nnyo okubeera nga omuntu akiteekako nnyo omwoyo. Amina programu omukeze ensonga semasonga ssemateeka wa Uganda bw'aba atuwa enkizo okuba n'obuyinza ddala bannayuganda tusuubirewo tusobola okulabawo enkyukakyuka ne tugamba nti bannayuganda bayize abasinga obungi bayinza otulaba nga batulabira mu byabufuzi olina agamba baagala kuzibula bantu maaso baggyeyo abantu baffe obukulembeze si bwe tutunuulira naye tutunira abantu okuba n'obuyinza obugenda omubeezaawo aleme okuba nga bambi buli kimu asaba kisabe abantu nalaba ejjuuzi nga babakanyugira obuwunga naye ng'olaba nti singa abadde alina obusobozi nga bali bumu bonna obubwetuusaako kyandibadde kirungi mu Uganda teamwork teriiwo tusobola okubanga tukyusa embeera tusobola
sobola singa twenyigira mu zino ensonga ne tuzisaako omutima ne tuzisaako omwoyo ate eno endowooza y'okulowooza nti ayogera ennyo oba avaayo ennyo n'ayogera ku nsonga ayagala bwa bufuzi oba ayagala kubeera muna byabufuzi ekyo kyo kibi nnyo kubanga omuntu yenna asobola okubeera nga ademandinga ascrutinizinga ku level gy'abeerako n'okubeera ng'osomesa akatini k'oyizeeko n'okasharinga ne banno ate waliwo enjogera egamba singa olaba ekizibu nga weekiri kati nga kino obutamanya of course kintu kinene nnyo it's beyond just talking about it ekyobutamanya ekyo kinene nnyo singa oba otegeddeko akatini n'oyongerako oba n'otegezaako munno ne munne tomanya wabaawo ekikyukamukko bawawo obwongo bumu bw'okyusaako ate ekiseera oba opportunity neetuuka ne basobola okubiteeka mu nkola. Amina, tunaatera okumaliza pulogulaamu eno. Munnayuganda njagala omuwe akagamba akasembayo okubeera n'obuyinza n'amaanyi. Kiki kye tuyinza okukola okulaba nga tuzze mu mbeera kuba ggwe essuubi ssemateeka omubalazo wa 95 n'ebirala nti omuntu asobola okuba omwavu ekyoka kimumala bumaze okwekyawa. Bannayuganda abasinga beekyaye wadde tebalina kyebalaga nti no bakino ne bwe yeekyawa ddaka n'akola entondo. Tukoze tutya okukomyawo emitima gy'Abannayuganda? Kati ekisooka lubona banga weekyaye embeera gy'olimu olira nga weekyaye sooka weebuuze lwaki embeera eyo etuusaawo. Lwaki eyo embeera etuusaawo. Weebuuze ebintu byaliko bulungi ne bigenda nga bifa. Kwegamba okole analysis. Ani avunaanyizibwako? Lwaki oli mu mbeera bwe gy'olimu? Ebintu byali bulungi ne bikyuka, bibadde bibi ne byeyongera okubeera ebirungi. Ani avunaanyizibwako kw'eyo embeera? Kati nze nandibadde neetaba ntya mu kukyusa mu eno embeera? Okiraba tukyusiza tutya embeera? Olowooza weetabamu otya? Kati awo wali aho kubeera nti obuyinza buli mu ffe. Singa wabaawo kaweefube yonna eyeetabamu nga yeetaagisa abantu ba bulijjo togibulamu. Kubanga naawe ultimately neobanga oyinza okuba nga saawa eyo toli decision maker naye ultimately omuntu wa bulijjo naye ajja kufuna eddowoozi lye bwerikyusiza ku mbeera. Amina, bwetto olwaleero bwe tubadde tukweyanziza nnyo. Nange neyanzeege. Amina. Njagala n'okwebaza Hajjati Zubeida okubeera nga yeekuumidde ku Salamu TV ate n'abaana abateekemu omutima gw'okubeera nga baagala okubeera nga batakabanizi b'eddembe ly'obwebange. Era oyinako wayogerako noga nti muli yagala nnyo ensi yo okalemerako nnyo. Oyagala nnyo Uganda? Njagala nnyo lwakuba oluusi ebirimu bimpisa bubi. Nenyiga tokola entondo n'ogivaamu? Saagala kukola entondo n'egivaamu naye singa abantu bonna bagenda nga bamanya nti okukyusa Uganda ffenna kitukwatako ffe ng'abantu aba bulijjo. Okukyusa Uganda si kya munnabyabufuzi yekka, kyaffe ng'eggwanga. Kiyinza okutwala ebbanga. Omuntu wa bulijjo ayinza okugamba bino byoya byanswa naye embeera eraze nga bwetyo bw'erina okuba naye nga si bw'erina okuba. Amina. Bandabire bonna abakungu mu ofiisi. Amina. Abali nnyo baddala Mama Muhusini gwe mbadde naye Jetfarida Kyomuhangi okuva mu Human Rights Center Uganda. Batulaawo naggulu bannamateeka abatakabanizi b'eddembe lyaffe ery'obwebange. Tuyanza nnyo kibiina kya bwannakyewa era batuyambako. Ddembe lyo okuba n'obuyinza ate era manya nti obuyinza buli gy'oli wadde oyinza okuba obadde tokimanyi. N'ekyusa embeera ojja kulaba nga buli kimu kiteredde. Awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'abagerekagerekera Obuganda ssanga lya Mbogaaza Nnyo Ssemako Kirakulebera bulungi olwokubiri olulungi weraba.